Amakubo gonna Mwami Latifu Honorable ge yali badde ayitamu agamanyi bulungi Magule kyaneewunyisizza omuntu ali ku leve eyiye okubanga ensonga azitwala bw'atyo tukwatagana nti teri mukulu tasobola kutuukirirawo Mwami Nyanzi n'aliwulidde nti Mwami Nyanzi namukubira essimu ne mugamba twogere n'agaana Honorable Mulamba lwaki yali badde agenda n'ebigambo bya Swakaba nti ono agenda kuweebwa kaadi ng'amanyi bulungi talina buyinza butwala kaadi nga ne gwayogerako chairman Nyanzi naye ali mu kaadi eyiye avuganya ekyogerwa Nyanzi kye yakoze Mwami Nyanzi Fred kye yakoze ffenna tubikola bitya okukanyisa abantu ye process mwe tuli ffenna teri bukulembeze wa Nuupu yonna tebakulimba okuva ku President Bojeko abakulu abo bonna abaliwo omulimu gwabwe kwamanayizinga bitundu byabwe kwadivaizinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe wenna tulaba ku emboozi mu yugi webale nnyo webalidde ddala yonna gy'osinziira okutulaba we tuli wano olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo bigenda mu maaso. Geoffrey Mayanja geegange tukkiriza nti bitambula bulungi nnyo era twongera okuba nga tukwebaza ku lwakadde kooteekamu okusubscribinga okutulaba n'okuba ng'osaasaanya obubaka buno okutuuka ddala paka ku muntu asembayo. Ndi wano ne Mwami Tegusuulwa tuzze tuwayemuko ku mboozi emirimu gibadde gimutwalaganya wano nawali naye tuzze tufiisizaayo kadde tuwayemuko ku mboozi. Sebo nsanyusa okulaba. Yesebo. Nange nsanyusa okulaba Mwami Mayanja. Yesebo. N'abatulaba mwe namba lamusiza. Mwebale emirimu gye mukola. Mwebale nnyo mwebale ddala. Naffe mwe tuli tuwatanya. Yesebo. Amina. Mu lukiiko lwabaddemu obulungi olunaku lwabadde lwakubiri lwabadde lwakusatu ku kitebe ku kavule ekya NUP. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Nuupu yavuddeyo n'ateekawo akakiiko akanoonyereze okumala wiiki nnamba ndowooza kutandika ne wiiki ejja. Akakiiko kano kanoonyereze ku ebyo ebyogerwa n'okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nga waliwo ekigambibwa nti nno abantu abamu abeesimbyewo batandise okubeera nga waliwo abanene mu kibiina naddala basonze ku chairman Nyanzi nga bagamba nti y'omu ku abo abatuuza enkiiko eziragira abantu abamu okuva mu bifo bye beesimbyemu balekere abalala era okumulugunya okwo kuvudde mu bantu ab'enjawulo nga beemulugunya ate n'ensonga endala zonna omuli ebigambibwa nti semanya nti ekibiina kitunda kaadi n'okwemulugunya kwonna. So akakiiko kateereddwawo buli alina okwemulugunya akulete ku mmeeza ey'akakiiko era nga okutandika ne wiiki ejja okumala wiiki nnamba abantu bajja kuba balindiriddwa. Ensonga esooka lwaki akakiiko kano kateereddwa kugamba kyekyasize okutanula President mu kaseera kano kubanga bizze byogerwa okuva twatandika ekisanja kino lwaki mu budde buno. Neyanza nnyo Mwami Mayanja kati obuzibu obuliwo nti mateeka okola omusango mirundi ebiri mu commission okukikola n'obutakikola era guyinza okubeera omusango. Kisinziira mbeera ki waliwo ekintu nga bw'okikola gubeera musango ni waliwo ebintu ebimu nga wadde tekikukakatako bw'oba tokikoze era gubeera musango. Tosobola kubeera ng'oli musajja mukulu
ngalo omwana wa myaka 4 ng'olina w'otudde si gw'omuzaala n'omuleka n'akwata mu masanyalaze oba n'akwata mazzi agookya kubanga nga gw'ogamba takuvunaanyizibwako. Ekimu ye commission ye kukola omusango. Omission kwegaana gwe n'ogamba mbu sigenda kola ki sigenda kiyingiramu. N'olwekyo byombiriri kisinziira ku kino. Naye akakiiko akateereddwawo kanoopo ebibiina by'obufuzi n'ebibiina by'obufuzi n'ebibiina ebirala y'enkola engunjufu ebeerawo etambulirwako okugonjoola ensonga. Enjawulo wakati wa NUP n'ebibiina ebirala nti NUP bw'eteekawo twalibadde tukitanga commission etunye mu nsonga ezo alizaate era ezireeta ne bagamba nti okusinza kye twanoonyereza kino na kino na kino. Jjukira tulina ekizibu ne gavumenti ya Mwami Museveni kasookedde eteekawo okunoonyereza okw'engeri zonna kwonna kuwali owulidde tebaleeta alizaate kuba kuguumaaza nti tugenze kukola kunoonyereza tebakomyawo byavudde mu ki mu kunoonyereza lwa nsonga nti emirundi egisinga ate ne state eba ebyetabyemu. N'olwekyo akakiiko akateereddwawo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ka bulijjo y'entambuza y'emirimu bw'erina okuba. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekyawukana nnyo na bintu birala na setup endala nga bodaboda stage bulinawo akakiiko kammwe abantu mwenna ababeera wamu negabeera maka negibeera mwekwano nebakyaki gyolaba enamirembe oba erubaga oba ekibuli wabeerawo ng'abantu okufunamu obuzibu okusoowagana newateekwa okubeerawo mechanism eyitibwamu singa musoowagana singa omu ku mmwe wabeerawo embeera ne bwebeera family omukyala n'omwana omukyala n'omwami n'abaana ne bafamily members abalala singa wabeerawo okusoowagana kwonna wabeerawo engeri egamba nti nedda muyite baba w'egindi atutuuze oba tugende bakadde batutuuze oba tufune omusajja omunnaddiini atutuuze oba tufune omusajja omukulu mu family oba ku kyalo atutuuze. Ekyo tekitegeeza nti temutambula muba mutambula. N'olwekyo enkola ey'obugunjufu wabeerawo ensonga nnyo ddala ng'abantu bagyogeddeko kya buvunaanyizibwa era kya bugunjufu okulaba nti akakiiko kateekebwawo batunulire mu nsonga ezo kubanga byonna bisoboka. Biyinza okuba bituufu biyinza okuba si bituufu biyinza okuba bituufu ekitundutundu obanga bikyamu ekitundutundu biyinza okuba nga bwe mutaabinogere ddagala bijja kweyongera mu maaso okubeerawo. N'olwekyo ndowooza nti akakiiko ako kabadde kasaana kateekebwewo ate abantu abakateekeddwako b'amaanyi. Omukyala akulira ebyokulonda mu NUP omukyala omulala Aisha Kabanda Deputy Secretary General omukyala omwami akulira Organizing Secretary Dr. Akanabi n'abalala bangi abateereddwako. N'olwekyo banoonyereze bajje na alipoota eyawamu bisukke ku levo ya byambo kuba levo ku bibadde ebadde yambo kati birina okuba nti engeri gye bivuddeyo ennyo ne bituuka nnyo nnyini ddala n'abantu betusuubira nti tebaaligenze ku levo eyo. Mwami okonaku katono omuntu nga Latif Sebagala honorable abadde honorable kumpi ebisanja birina mu parliament abadde mukulembeze omuntu ali ku level kubanga ate alinga nga elder ogenda ku platform kyalaze kintu kirala nnyo si kye nabadde musuubira mu nze ng'omuntu si engeri gye bagonjoolamu ensonga ne omuntu bw'ati bw'atuuka ku ssabwe etyo kiba kitegeeza nti abantu abalala batandise okweyambisa omukisa ogwo okuleeta ebitataaganya ebitabulatabula mu kaseera we twali badde tubeerera awamu kubanga olw'ebigambo ebyogerwa nembiwulira naye nga wadde mbiwulidde mbadde sibikusuubira mu Mwami Mayanja nga suubira Mayanja kwetaba mu mboozi yakikola bwe kityo kyekyabadde ku Haji Sebagala nti nabadde simusuubira kuba nti ekimu ku byasobola okugonjoola ebintu bye kubanga n'onsonyiwa saagala kwogerera wano nti foramu ez'enjawulo zirina abantu betuzisuubirako tulina abantu betusuubira nti abakubi b'amasimu twegwe tusuubira nti oyo tiktoker wegwe tusuubira nti oyo youtuber wegwe tusuubira nti oyo agenda ku TV
oyo yagenda ku radio waliwo gwe tusuubira nti oyo yawandiika ebbaluwa mu butongole Yes. eriwo gwe tusuubira nti oyo asobola okusituka n'anoonya mukulu munne kati ne boogera ku nsonga ye libogera ku nsonga kati kasa kyatuuse awo ekyasaliddwawo his excellence Kyagulanyi Ssentamu ndowooza kyabadde ekikulu kyabadde yengeri yokka gyobadde osobola okubanga ogonjoolamu ekintu ekyo waliwo ensonga ya kaadi eneze etambula nnyo ebbanga lyonna era twalabako awo kyesimanyi nti oba lisiti zino zaali ntuufu oba nedda naye nga kyatambula nnyo nga kwekyokulabirako Aloysius Mukasa w'Erubaga ngaga nti lisiti mbuzafu lisiti ezafulumawo mbukisibaya mukadi yagulwa bugulwa era bingi bizze bitambula n'abo abayawukana ku NUP era nga nawe era bazze babyogera okitegeeza nze basaba sente bweziti nze basaba sente bweziti nze basaba sente bweziti ensonga eno ezze nnyo mu ddiiro kati mumayanja ati kyangu nnyo okulaba ekicupuli nokyawula ku ekitali kicupuli nokyawula ku kituufu kati omuntu bw'aleeta badde sigamba nti mpagira Aloysius Mukasa oba simuwagira Honorable owa Albaga South kino tekitegeeza nti muwagira oba simuwagira ne bw'oleeta lisiiti nti Aloysius Mukasa wuno yali awa enguzi wali okirabyewo mu nsi yonna enguzi nga bagiweera lisiiti enguzi okugiweera lisiiti Sebo oleese enguzi okumanya tugifunye lisiiti yo yiino enguzi ya milioni 20 yiyo kwala lisiiti yo ekyo bamuwaayiriza ekyo Aloysius Mukasa Honorable bamuwaayiriza ne sekuwaayiriza yenna bamuwaayiriza ddala ne sekuwaayiriza yenna teri nguzi eweebwa lisiiti nti lisiiti yiino tukwebaza olw'enguzi gy'owadde era ne lisiiti yeno nti b'ogiwadde kuba kubabawo heading nti lisiiti ogiwadde ABCD era essimu ebaako era endagiriro era we bisangibwa n'ensonga gy'oweeredde enguzi era ebaako kati gwe enguzi yawe eri yagabiddwa ng'eriko lisiiti omusajja bakonjera mukonjeza abajjonkezi omusajja bawayiriza muwayiriza waliwo ensonga endala era byogerwa saakati eri abakyala mu NUP abanoonya kaadi naye nga balina enzikiriziganya n'abamu ku bakulu basobole okufuna kaadi eyo era nga bagenda mu ngeri y'akaboozi nakyo kitambuziddwa nnyo ennaku zino wano nawali nakyo kirabise nnyo anti mateeka tosobola kuwabira illegality ekintu kyonna ekimenya amateeka toyina bw'okiroopa naddala gwakyetabyemu ekintu nga tosobola kugamba nti mwamayanja nze nawe twategeeragana ompe ssente ngende nzita omuntu kati sente n'ozimpa milioni 10 nene nsigala nga mbanjeyo 3 kale zaali 15 wampaako 10 osigadde obanja 5 kati 5 bwe mala okukola omulimu ogwo naye nga gumenya mateeka gwakubba oba kutta muntu oba kyonna kyonna bwe mala ogukola sina koti bwe nsobola genda ti ssebo ono yampa omulimu gw'okutta omuntu era ne mutta nampaako 10 kati mbanja 5 mumuwaliriza ampe sente zange tekisoboka kubanga illegality laba wano bano bakwata ku musango gwa kagezi abasirikale mu basooka ne babawo ka deposit katonotono ne babasuubiza ekinene bamala okukola omulimu mufune ekinene katolina gy'osobola kuloopa tosobola nti ndoopa ono yanyaga nti yantuma okutta omuntu ne mutta naye kye yansuubiza saakifuna tekiriiyo kakati bw'obanga oli wa noopo ng'oli mukazi tekitegeeza bayida we nti bwe mba wa noopo nga ndi ku elections management committee tekitegeeza nti siikwani ani egamba nti eryeteeka gye riri sisula nti lisobola okubeerawo okubanga nzaaga abakaadi kiŋŋana okwana tekinawe kigaanira kye bagaana kwe kweyambisa ekifo kyo okweyambisa public office kati ekisooka bwe mba nga nze ndi wa noopo nze nga bakaadi
eddembe lyange eryokukwana terinzigibwako. Aha. Kati bwaliba terinzigibwako ekiŋŋaanibwa ekitali kituufu ekitali kya mpisa ng'era si kya buntu kwe kweyambisa ofiisi yange ngyeyambise nti nkwana abakyala era ng'abo mbatiisatiisa nti gwe sigenda kuwa kaadi kubanga oganye okugenda mu kikolwa ogwo musango ekyo tekikkirizibwa era si kiwagira ne poyinti eri nti gwe bakunnyonnyodde ebigambo era ebigambo ebyo nga bigamba njagala nkuwe kaadi naawe n'okkiriza ate ng'olina omukisa ogw'obwebange kubanga ono ebigambo byaggamba olina omukisa obirikodinga obitwale ng'obujulizi oganya obirikodinga oganya okuteerawo ddala obujulizi bwonna ŋŋamba gwe omukyala okusinga kubanga okusinga kiri ku baami nga bakakaka tugambe oyagala kaka akaboozi okaka omuntu gwe yagala okufunira kaadi omusendasenda naye gwe gwe basendasenda toyagala si bwe kiri era toyagalira ddala era mu butaagala olina omukisa okumurikodinga ono byakugamba okuba n'obujulizi okubeera n'obujulizi obujulizi obw'engeri yonna osobola omukubira essimu ebigambo n'obirikodinga kisobokera ddala osobola okgenda mu bakulu n'obagamba nti bassebo kati obujulizi muba bugamba nti obujulizi nze binnemye kamukubira essimu twogere naye nga muwulira muwulire byaŋŋamba mu ofiisi ya walubongo yawali n'omukubira essimu n'omuteekako n'omugamba kozijjo twakomyewa ngwano bwe naakikola onoogimpa kaadi tekiriko nakubuuza tekiriko nakubuuza kusendeza ebipande yes kaakati tusinkanye tutya watya nga batutegedde tunakiku byonna n'oyogera byonna ne mwogerezeganya emboozi yinyininyini mu maaso g'omukulu kati obujulizi bwankukunala kubanga nammwe nawe oyinza okuba onoonya kutatana linnya ly'oli oyaga kutatana linnya lya kibiina nga mu butuufu teboogerangako nawe ensonga zikwatagana bwe zityo wabula bw'olaba kaadi olinga atagirina n'otandika okwesulamu akambayaaya oteekewo embeera oli azigaba omuteeke mu buzibu kati ojja kgamba oli eri yajja okugamba nti nedda abantu baba batya okukola ki okwogera era onaaganye ye tagifunira ddala tukwatagana kati ate gwaganye gwolina okubeera ddala n'obujulizi kuba tokyalina nekiweeguya okubuleetera ddala nti kakati bannange kaadi eyange nze badde nsaba baabo bagiveemu eyange era mulwaba ku kitebe oba mu ngeri yonna yonna naye nga kyenjogera kyonna kigeteeza bujulizi obujulizi oteeka okuba n'obujulizi obutukakasa nti kyekyo kubanga naawe muyinza okwekwana nga bya bulungi ng'omusajja yagaba kaadi ne naawe n'omwetega omusendese n'omusikirize okufuna kaadi nomala omusendasenda ng'ebya kaadi tobinyezeeko era nga naye tabyogeddeeko omusula mu kitimba era naye nakkiriza okuyingira ekitimba ku condition nti bino birala ne kaadi birala si bwe kiri kubanga emirimu gyonna gye tukola tweyambisa ekyo nti omulimu ogweyambise ku ekyo nedda era nga naawe omukyala weetega ono nayingira mu kitimba naye nga mu kuyingira mu kitimba akyali principled kyakola kaadi azaawula na bino kati gwe bwe mumala okutuuka we mutuuse gwe n'ogamba nti ndowooza kati ekya kaadi kiwedde yange kusinziira bye tuyiseemwe okusinziira bye tuyiseemu ekya kaadi kiwedde kiwedde kati ate naakugamba nti tebyalimu tebyalimu nti ati kati genda byogera tebyalimu bitya gwe wali tokimanyi gwe wali olowooza nkusemberera nga nkusemberera lwaki ngenda bigamba bakulu eyo naye embeera weeri butuufu ono agaba kaadi tannabibaamu tabiriimu ono yamwetega
ne basinkana ng'abantu abakulu bo process ono nayagala kati yeyambisaako ng'akatego yenkola yemu ebeerawo wakati wa balandiroodi abasajja n'abakyala bapangisa abakyala bannakyeyombekedde kati landiroodi ayinza okwana tenant si bwe ekyo kitegeeza nti ennyumba agenda kusulamu ya bwereere nti ebeefuuse yiye abaafuuse mu kalandiroodi naye ano yinza okitwala nti olw'okuba ono asooba ekiro n'ayingirawo ono apangisa guno omuzigo ayinza okitwala nti kakati kati landiroodi kyakola awendula mukyala we yazibanja n'azinona bubi nnyo naye ng'ono abadde atandise okuleeta akamanyireko obutagala kusasula rent naye nga tebino ebintu bibiri byanjawulo tuli ffenna kakati eyo embeera nayo weeri yensonga ekimalawo eggoye kiri kimu leeta obujulizi kubanga muyinza n'okuba mwasinkana mabega mubadde ne mukwano gwammwe ogw'emabega nga nabiro tebannamusajja tebannamulonda nakakiiko nga mulina entegeeragana yammwe kati gwe n'olowooza kiwedde kumbe tekinnaba kolaki tekinnaba kuggwa naye ate era nawe agaba kaadi tokkirizibwa kweyambisa kifo kyo kuba ekyo kifo kiri kya public office tokkirizibwa kweyambisa public office kuteeka bantu ku nninga nti gwe bwewatokoze kino togenda kufuna kaadi naye bwewatokoze kino togenda kufuna kaadi kuba emitima gyanjawulo abamu ne bakkiriza abamu ne bakola ki ne bagaana netennavayo obujulizi bwonna bwankukunala oli bwaleeta nti wawano whatsapp nga tunywamu kasoda kati wano twali ku buliri ne bwetaba buliri ne naleeteka whatsapp nga balinga bakeekubye nga nemubutuufu okalaba bonna bamwenya bali mu kifo ekyekusifu batuddeko ebbalibbali mu buti ekyo omuli agamba nti gwagaba kaadi ate ne candidate mwatuuse muti okutuula eyo okutuula eyo ku lubalamba lw'ennyanja nemwekubisa n'akafaananyi omukubye kapeeke kati yensonga lwaki tugamba nti obujulizi bulina okukola ki bulina okubeerawo bwe ba tebuliiwo then oba otukalubiriza nnyo ate waliwo ensonga endala yira eyogeddwako ennyo nti abamu ku banene batandise okusalirawo abamu ku bakulembe kubamu ku beesimbi mu bifo ebyenjawulo nti gwe gundi vaawo wano lekera ono gundi vaawo olijjamu kisanja ekiddako nkola eyo nga zitula namaka Chairman Nyanzi yayogeddwako nnyo mu nsonga eyo ekyo nakyo kya bulimba amazima gali bwe gati kampani ya NUP mwendi member yateekawo enkola ya harmonization okwogezeganya ne mukkaanya naye okukaanya kuno tekuba kwangu nga bantu bakaanya n'olwekyo teri muntu n'omu gwe basindiikiriza taliyo okumanya teri muntu yenna asindiikirizibwa nje kuwa abantu 2 3 oba 4 oba 2 kasooke kati kanku ekyokulabako wabaddewo Kampala Central nga waliwo Kataabu Kansala Kataabu Moses Kataabu nga waliwo ne Lubongoya David Lewis Secretary General bombiriri nga baagala kaadi ya Kampala Central ne batuula mu meeting naye nga tebakkaanya ne bongera ne batuula ne bainvolvinga abantu abalala third party n'abalala babatuuza ne baleetamu ne bannaddiini n'abantu abalala ab'enkizo paka ne bakkaanya nti Lubongoya David Lewis nga Secretary General asigalemu genda kubwa Parliament Kataabu Moses genda kubwa Meya ne bakkaanya bulungi ne bagwa mu kifuba buli kimu kyonna n'ekiggwa tuli ffenna waliwo enteesaganya wakati wa Lubaga manya wa Nakawa East honorable gondi bali mweso Ronald Sobuka ne omwogezi waffe deputy omwogezi waffe gondi Waiso Mufumbiro Alex Waiso Mufumbiro nti gwe gende ku Lord Mayor ovuganye nze kangende wano nange mvuganyize wano ababiri ne bakkaanya tekina mbuzibu n'akatono
waliwo nalabyeko n'enzikiziganya yatuuseewo wakati wa Nubian Lee n'abadde era yegonze ekyoba meeyo omwami erinnya ly'envudde mu Luyombya Godfrey era nebo ne bakkaanya nti gwe genda wano nze kangende ku bwa kansala n'example endala wano Mbagala Umaru yakkaanya ne Nalukoola n'abalala baali bangi ne babatuuza nga balinga 7-8 omwali Luwemba omujjukira Luswa Muhammad Luswa omwali ono musajja wa alikikida speaker Moses Nsereko omwali Umaru Magala omwali Saulo Kulya omwali n'abalala bangi ne babatuuza baharmonizinge Umaru Magala n'agamba nti nze nvuddemu ekintu kimulekedde omukulu nze naagenda ku kirala tukwatagana abalala ne bagamba nabo ne bano ne bavaamu naye ng'ono akoze ekyamuviiriddemu y'ensonga emu era Umaru Magala gye yaviiriddemu abeesimbyewo kubanga abeesimbyewo waliwo Ow'eddembe Sserunjogi waliwo Latiifu Sebagala naye avuganya waliwo baddewo ne Umaru Magala n'abalala bangi kibi ki omuntu n'atuukira Umaru Magala n'agamba nti nze olwakaano nduvuddemu ndulekedde Sserunjogi Ow'eddembe Emmanuel nze nkitadde nze kanveemu neera omuntu bw'aba avaamu mu kalulu nzikirizibwa ogamba nti nze nvuddemu naye abawagizi bange muwagire mayanja bulabe ekyobulimu ekyo tekirina bulabe n'akatono nvuddemu naye abawagizi bange mubeere mabega w'amayanja tekirina bulabe n'akatono kati kyetwogerako nti teri gwe basindiikiriza mu Nuupu teri gwe bawaliriza mwogerezeganya ate oba babalonda paapa goloza paapa baali badde tebamulondera mu ddakiika 5 bulungi nnyo oloza paapa baali badde tebamulondera mu ddakiika 5 era kulondalondawo tumumaze wuuyo naye bagira omukka omuddugavu ne gufuluma ne tuddayo omukka oguddugavu ne gufuluma ne tuddayo paka omweru lwe gujja nti kati bakaanyiza ndi paapa baali badde mu lunaku lumu oba musawo nga kiwedde kubanga babeeramu babeera ba bishop alaba bakadino bakadira baali badde kibangwira niyinza okwesanga nti okulonda paapa kiyinza okutwala wiiki namba nga balonda paapa kati ate olwefe ab'ebyobufuzi prosesi nzibumuko naye abantu bamala ne bakaanya abalemeddwa okukanja kubanga kati oli bw'avaamu agamba nti nze nvuddemu nendekedde gundi oba ayinza obutakyogera n'agamba nti kale nze ekivuddemu gwe munaalonda gwe munaakola ki ekyo nakyo kikkirizibwa now kati abalemeramu be bagenda mu process eri omulimu ne gwanguwa abalemeddemu be bagenda mu process oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda ne kasalawo nti kaakati okusinziira tugenze ku ground ku nkaago ina zino ono alina zino tugenze ku vetting okusinziira ono jazza emibuuzo noono ono yasinga ki yasalawo kakati awo n'ekiryoka kikola ki kisalwawo n'olwekyo okuddamu ekibuuzo teri gwe basindiikiriza tewali gwe basindiikiriza taliyo example nkuwadde eya secretary general yali badde alagira bulagizi gundi nti gwe gundi ne gundi muvaamu kubanga amaanyi n'obuyinza abirina era yali badde nti ne bali batamusindiikiriza yali badde ayogera n'abakulu bano abakakiiko kubanga bakolera wansi we okubagamba nti temumuwa muwe nze naye olaba nti ateekawo okwogerezeganya babeere n'okuvuganya oba n'okutambula okukanya okulungi era nkugambye ekiri ku bufumbiro nkugambye ekibadde ku bantu abalala bangi mu kibiina kyaffe ng'ejuyi zoogerezeganya oli n'agamba nti nkoze eki nze nvuddemu era Magala naye bwe yavudde eri Umaru Magala ate era najja nga ate n'asangayo abala ku LC5 ku bwa kansala ne boogerezeganya ne bagamba nti mbadde ntudde wano ono kadde wano kubanga abantu muba mwemanyi ekibiina kya Nuupu oba omanyi nti gundi ansingako ono ansingako wano katwale omuzannyi agenda okuggyayo bulungi Nuupu naye nze kampeerereze wano eno issue yakugamba buli omu tumutadde mu nnamba ki nti manya osamba ennamba nnyingi naye oli mulungi mu myenda ate nze ndi mulungi mu ggoolo ate noono kikitegeeza tewali gwe basindiikiriza so yembeera eyo akakiiko kano akalondeddwa kanakola omulimu omutuufu olw'ensonga nti abantu bonna be banoonyerezaako
naddala akulembedde mwami Chairman Nyanzi kubanga ensonga zonna kwe zaavudde abantu bano tulaba nti abamu ku bo bazikuba mikwano gye n'ebirala byonna bifaanako bwe bityo tukasubiremu okukola okunoonyereza okw'amazima n'obwenkanya singa obujulizi bunaaba buvuddeyo wanaabawo ensala ennungi n'okukola okunoonyereza okutuufu neyaze mwami Mayanja nti twakanyiza nti bujulizi bujulizi ku mmeeza kati omuntu atutteyo obujulizi ku mmeeza ne babuziimuula kiba kitegeeza nti oyo aba asooka okwekubira enduulu ate mu ngeri endala kansooke kya Nyanzi Chairman Nyanzi muntu wawantu musajja watu oba ayina lutwe oba ayina lutwe kakati buli anyiiga mu kibiina ayagala kufuula Chairman Nyanzi saddaaka buli anyiiga gwamba nga kitabujja nti ani awo bwentuukirako amangu awo buli anyiigira n'anyiigira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu President waffe n'anyiiga olw'ensonga yonna obwongo bumuwa nti kakati ekiruyi kakimalire ku muntu wawato buli alina ekizibu kyonna ye obwongo bumugamba nti kati kakimalire ku muntu wawantu muntu wawantu yabakola ki no kino kirudde kano kyengeza kugamba kino kiri unfair abantu basobola okuteekako olukuunya n'otya n'okutya nga tewali kyokoze katugambe ensonga zonna ezoogerwa agamba mbu Nyanzi mwami Nyanzi Fred nti yali sente ze akakiiko kaguddwa wiiki namba baleta obujulizi akakiiko kajja kutuuka okusibawo nga tebaleese bujulizi si bwe kiri kajja kutuuka okuggwako nga tebaleese bujulizi ekyogerwa Nyanzi kye yakoze mwami Nyanzi Fred kye yakoze ffenna tubikola bitya okukanyisa abantu ye process mwe tuli ffenna teri bukulembeze wa Nuupu yonna tebakulimba okuva ku President Bojeko abakulu abo bonna abaliwo omulimu gwabwe kwamanayizinga bitundu byabwe kwadivaizinga okuteekawo obumu yes wano tuli Makindye nsuubira meya wa wano muli ennyama okubanga bonna baagala okwesimbawo abayambako Mayanja lekere ono gwerekere ono gwali badde ogenda eno mu mutima mulungi okubateekateeka n'olwekyo bw'abayina gwe yagamba nti gwe vaamu n'amuyita n'ewuwe kubanga omukuba agamba nti yampite ewuwe ne tutuula n'aŋŋamba abadde agamba nviiremu gundi ekyo mwami Nyanzi kye yakola abakulembeze ba Nuupu ffenna tukikola okwogerezaganya n'abantu ab'enjawulo sirabawo musango n'ogumu waliwo lenza okugamba nti naye akakiiko k'ebyokulonda kalina enteekateeka yaako era nga kagoberera ennambika y'ekibiina nga bweri nti kakale kusookera ddala abantu bagamba kaadi okugifuna olina kubeera ku ground okusookera ddala olina okuba nga emirimu gy'ekibiina obadde ogitambuza bulungi nnyo olina okuba nga ebintu byonna byonna biyiseemu oli aligambye nti lwaki ono abayita bakanyisiza lwaki tabaleka abantu ne basalawo oba nakakiiko k'ebyokulonda ne ttiimu yonna nga bwe naasunsula nti buli kimu kigwa bulungi nga bajjeko omuntu omu naye nga bonna bamatidde ogwo omukisa gye guli era gye bigwera ekyo kyobadde onnyonnyola kyekikola neffe kye tugamba nga temunagenda eri kakiiko kali Mayanja ne tegusuulwa mwenna mubiri Makindye ngeza bugeza era mwenna mwemanye n'abantu abagenda bayingiramu era bamakindye era mwenna babategeera nti gwe wali badde ogezaako wano na wano tulina ekizibu ekinene Secretary General yakyogeddeko omukulu Louis Lwongoya nti oyinza okwesanga ekifo kimu eky'obwemupi mu area nga kiriko abantu 8 obwa meeya nga kuliko abantu 5 ate ng'ebifo ebimu kuliko omu obwa kansala obwa 5 n'obwa 3 nga kuliko omu kati ekizibu kye twoleka kye tulina challenge tulina ojja kwesanga nti abantu 5 bonna balungi
bantu bataano bonna balungi kankocho okulabirako ekyama kindi newakubadde nti no Zahara Lwirika yavuddeko yes n'agenda mu Kampala Central naye yagenze Kampala yonna Kampala yonna ku kya Kampala kumani MP naye katika tugire galudwa abadde ng'akyaliyo nga gyali nga waliyo muli ennyama azze waliyo incumbent Alan Sewanyana waliyo omusajja wange gundi ani ani bannange nyo nenvudde Musiri David bana ne incumbent wali ne incumbent wali ne wanopo Alan Sewanyana batano naye nga bo batunulira bwoti bonna olaba cream kati cream oyo yena tumufiirwe kugombola tekewo second 11 nobwa kansala 5 tekewo second 11 nobwa kansala obudde tekewo second 11 ate abantu batano bonna abalungi bonna tubayiwe kubanga tugenda kutwala ko omutufiirwe bana lwaki omutagenda kugombola mwana nagenda kubwa kansala nomula nagenda ku kifo ekirala omula nagamba nti nze kati kangene mpereze ku kitebe mpereze ekitebe kati ekyo kyetugezaako ku harmonizinga nti abantu bangi mwenna abalungi lwaki mwetuuma wamu kubanga at the end of the day mwenna tugenda bafiirwa ate mwali badde musavinga ku bifo ebirala ebyenkizo kati ekyo kyetuyitamu newe balemererako nga process eri gyogamba egenda mu maaso ninga babagambye nti ne bannange kino kyetubaddeko mukulu mayanja abantu bali badde batweyanza n'okutweyanza bannoopo ngambo lwaki wano tubadde n'okuneenya abantu abali ku opposition twegatte tuleete omuntu omu kibaddewo emirundi mingi woluna ogumu ndowooza oba 211 emabegako eri bagenda ebugoloobi awo mawo baali baseka Bukenya Besigye obajjukira bodda ne tubagamba tubasibiddemu mwe mutulageeko omu edduulu evuge baalemererwa okujjayo omuntu omu kati kino Nuupu kyegezaako okuzimba nti ng'abantu abamu temusobola kusooka kutuula nemukanya bade ye spirit nemukanya nga temulaba kitwala mu bakulu abakulu abo bwe bayingira eri mwalimu n'omukulu Amama Mbabazi Patrick Amama Mbabazi kati ne bayingiramu ne babagamba nti kakati mweronde mwogu yabalema okwerondamu kati Nuupu egezaako okuteekawo enkola eyo nti osobola okulekeramu nno nti nemusigala nga mukkaanya kubanga sikufana kuwona omulamwa guli nti twagala kujja gavumenti ya Mwami Museveni mbuyinza gwegenda obeere MP gwebeera meya gwebeera kansala gwebeera mu kino ne amakulu nti obuyinza bukyuse ne kakati gw'oli olebyeko tiimu y'omupiira badde amawulire amabi olwaleero agabaddewo gega omuzanyi wa Liverpool gwe bayita Jota kibinyo babyagudde mu accident yadi akamala n'okukuba embaga nze ndi muwagizi wa Liverpool nnyo lukulwe nayo kyokunyulwa kwa maanyi ate abadde muteebi wa Lulango n'olwekyo mawulire ga ntiisa nnyo kibinyo nnyo naye kakati nga tuvudde ku ekyo kyetugezaako okulaga bwe bwa Sseruganda abantu bakanye nga temuna bagende wali muki mukabonna tulabe nti ffenna buli omu afuna ennamba ate emuggyaamu kale singa obujulizi kubanga nga bagenda obujulizi mu buleete olinavayo n'obujulizi onabuteeka ku mmeeza naga nti bannange nze kino erabe buno kyekiyinza okukolebwa mu kibiina kyekiyinza ekiyinza okuteekingibwa tusooke twogere ku bujulizi obwo nga butuufu nga si bwakonjera kuba enaku zino olyayinza okujja napangapanga obujulizi nabuleeta era nga kooti bwoziraba ziguba bulijjo obujulizi obujulizi gwe bolooza nti bujulizi ne kooti neweyingamu nga obujulizi tebuzitowa nga bwamunguuba naye obaire obujulizi bwennyini mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakyogedde n'agamba kino kibeeramu n'ogobwa mu kibiina kabe kasinge bayinza n'okuhandinga ova eri poliisi kuba omusango guba criminal walidde enguzi ng'obujulizi bukola ki nga businga bwabukuluma ng'osinga obujulizi buba bukuluma oyo mulimu
mu kimu ku biboneza ebiweebwa kugoba mu kibiina. Yagamba kakati okusinziira ku bino ebikoleddwa tuviire. Tuviire mu kibiina. No handing over ku police. Police nekola omulimu gwayo kubanga obenye amateeka. Eno public office gy'ozanyiramu. Ottata n'erinnya ly'ekibiina, ottata n'erinnya eriryo, ffenna ogenda tuleetera obuzibu. Kati kumpi ebeera ddala police case kutwalira ddala ensonga, amateeka gakulamulira ddala. Ninga ne mu kibiina ogobeddwa. Yes, sir. Okay. Latifu Ssebaggala, lwaki teyakozesezza makubo mu kibiina kubanga bwe tulaba Latifu Ssebaggala ate kubanga mukwano gwa president. Bate kubanga bamanyiganye kubanga baliko mu parliament bonna. Ekyokubiri waliwo Mwami Mwanga Kivumbi ono nga yakulira Buganda, yakulira Buganda essaawa zino era n'emirimu mingi gyakola mu kibiina omwo. Secretary General Mwami Rubongoya. Kubano bonna tukobadde kugaddaanyiriza kutuukirira ku nsonga eno nalyoka ajja mu kamera okwogera bye yayogedde. Ensonga ogijjeyo bulungi. Amakubo gonna Mwami Latifu Honorable ge yali badde ayitamu agamanyi bulungi Magule. Kyaneewunyisizza omuntu ali ku leve eyiye okubanga ensonga azitwala bw'atyo. Tukwatagana. Nti teri mukulu tasobola kutuukirirawo. Mwami Nyanzi n'aliwulidde nti Mwami Nyanzi namukubira essimu. Ne mugamba twogere n'agaana. Ne mugamba ku nsonga ezo era kyaziremeddeko. Nga olw'okuwuliziganya. Nti ensonga eyogerwako yiyo okugamba nti agabye kaadi. Ne mu kwogera kwa Honorable Latifu kwennyini ye yagamba waliwo ekitongole ekibiina ekivunaanyizibwa ku kugaba kaadi. Honorable Mulamba lwaki yali badde agenda n'ebigambo ebya Swakaba nti ono agenda kuweebwa kaadi ng'amanyi bulungi talina buyinza butwala kaadi. Nga ne gwayogerako Chairman Nyanzi naye ali mu kaadi eyiye avuganya eyiye. Yes, eyiye Kawempe akyagivuganyaako. Now nti mu makubo ge yali badde atwala teri gwatasemberera okuviira ddala ku mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu. Gye yali badde asobola okwogera naye nga ye. Ensonga zayogera Honorable Latifu Ssebaggala. Ayina abantu bangi abali mu liigi ye. Be yali badde asobola okwogerezaganya naye. N'ensonga zino nga tanazitwala mu kakiiko n'okkubira Mwami Nyanzi Eugene Fred. N'amugamba mbadde nsaba twogeremu. Ensonga eno n'eno eri etya tempisa bulungi. Bye mpulira bagamba kino na kino. Ebyo byonna teyabitunuulira. Ekyennaku ekiri mu nsi muno Mwami Mayanja. Buli omuntu bw'aba akuyinako endowooza. Naddala ng'akuyinako effubutizi. Oba omutima gwonna ogwa sitaani. Amawulire gonna gaakuwulirako. Akakasa makakase nga tafuddeeyo kumanya sayidiyo. Tafaayo kukola kunoonyereza kugamba nti ensonga eno embuuliddwa ntuufu oba nedda. Ye muntu akuyinako ekiruyi naye nga tomanyi nti kyonna kyakuwulirako ayongera kikakasa kikungiriza nga tafuddeeyo kunoonyereza nti naye eddala kyekyo ddala kino ekyogeddwa kyekyo oba nsooke neebuuze oba nsooke mmanye nti osanga namutegedde bubi. Naye lw'okuba gwe oba tomutegeera nti omuntu akuyinako effubitizi kati ye kimwanguyira mangu. Kimwanguyira mangu okukola ki? Okugamba nti bituufu. Bituufu. Ate namuwulira asigala ng'agongezaayo gongera okutambula. Gongera okuba nga galanda. Kati ndowooza gwe mutima ndowooza Honorable Latifu mwe yabadde. Twali tulumusuubira kubanga ogwo omukutu guyina abantu baagwo. Ogwo omukutu kwe yayise guyina abantu baagwo. Ogwa TikTok, Facebook. Tuyina abantu baagwo gwe tusuubirako. Kati ate tetukusuubira. Bakikeni TikTok. Tuyina abantu bangi be tusuubira abayita ku mukutu ogwo. Kati omukutu kwennyini kwe yayise gwatumazeemu amaanyi. N'olwekyo nze mu kulaba okwange nti tekyazze
tekyatambudde in case singa Mohamed Latif Ssebaggala tajja kweta bujulizi kwa byayogedde n'atawa bujulizi ate nga tulaba nti noba oli awo kyekoze kikyamu kubanga waliwo emikutu nga bwetwakyogeddeko wali nti alina wasobola okuyita okutuukirira abakulu kubanyonyola ensonga ezo kyekiyinza okukolebwa singa alemera okuteeka obujulizi ku mmeeza mu kulaba okwange sisuubira nti ali mu kiti ekijja okuba nga tagenda kweyambisa mukisa guno omukisa gumuweereddwa Mwami Latif Honorable Latif omukisa gumuweereddwa okuleeta obujulizi bwe eri akakiiko bw'anaba tabuleese Honorable Latif Ssebaggala kijja kulaga kintu kimu nti ebigambo byabadde ayogera bikonjere tebirina mutwe n'amagulu era ekyo ndoza kyalivudde eri ye kwetonda nti ebigambo bye mbadde njogera bya swakaba singa akakiiko akateereddwawo Honorable Latif Ssebaggala n'ataleeta bujulizi obwo bw'abadde agamba Mwami Nyanzi ne banne kigenda kutwalibwa nti abadde ayogera bya swakaba kubanga omukisa kati weguli okukakasa kikyabadde ayogerako kijja kutwalibwa nti byabadde ayogera bibadde bya swakaba ekyobuswavu okusinziira ku bukugu bw'alina okumanya kw'alina n'okutegeera n'experience gy'alina okuba nti akawaayiro ka swakaba kamukwata akawaayiro kakasunguyira ng'olina ebirala ebikunyiizizza noyagala okubiyisawo mu ngeri bwetyo kijja kuba kya buswavu nnyo kubanga bw'aba alina obujulizi omukisa agufunye obujulizi abuleete kale ensonga zeezo naye nga tumaliriza waliwo omukago ogwakoleddwa wakati wa ANT ne PFF bakoze omukago kukolera awamu nze ndi wa Nuupu siri mwogezi wa Nuupu ndi member just wa Nuupu naye tubaagaliza mirembe kuba kyetwagala kulaba nti ffenna kujjako Mwami Museveni nekyo baba bakoze omukago nga bukoze lwa mutima mulungi kujjako Mwami Museveni tubaagaliza mirembe tutambule katwogere okutambula tetubalinaako taabu n'akatono tetubalinaako taabu n'akatono okay kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege abadde atulaba tukwebaza awebale nnyo balire ddala okutufisiza akadde sebo Mwami Tegusulwa tukwebaza okujja naawe sebo noyongera okugerako naffe n'okulambika ensonga era sebo twagala okukubiriza abantu ogenda ku mukutu eri basubscribinge n'okwongera okugoberera ku mukutu gwa Tegusulwa live Tegusulwa live yes bw'ogendako tukusaba n'obuwombeefu bw'otuukayo subscribinga awali akadde kalinga kadde kiringa kiddeko nako osubscribinge Tegusulwa live tubeerako nga twogera ku nsonga ez'enjawulo era nkusaba ojoyininge osubscribinge tambulira wamu tweyanza nnyo tweyanzeege katukulekerere wano tukwagaliza akaseera akalungi weeraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga